Abayisiraamu bonna beeye ku muzikiti omukulu E Rakai Okusaala Eid enkya ya leero. Mu kusaala kuno Sheik Edrisa Kiyimba akubirizza abakkiriza bonna okufuba okulaba nga bakola ebyo byokka ebiri mu mateeka g'Obuyisiraamu. Ono abakubirizza okugenda mu maaso n'okweyisa nga bwe babadde beeyisa mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadhan. Mbeera gye tulimu olwaleero olunaku lwa Eid al-Fitri, Eid ey'okusiibulukuka, ekitegeeza nti Allah tusumuludde okudda ku ebyo byabadde yatuziyizaako, ebyokulya, ebyokunywa, ebyobwagazi byonna okuva emmambya lwebadde esala okutuusa enjuba lwegwa. Olwaleero lwatusumuludde ate okuddayo okubeera nga tubiddako mu budde obw'emisana bye tuba twerekereza. Nabwe kityo kubadde kulamira kwaffe eri abasiraamu bonna abasiibye omwezi guno ogwa Ramadhan, okubeera nga bakitegeera nti Ramadhan liba ttendekero eritutendeka empisa butya omusiraamu ateekeddwa okuwangaala. Tebalina ŋŋambo, buli omu abadde n'okusaasira n'okulumirirwa eri munne. Omukwano ogubaddewo ogw'ekimmemmette, omuddu wa Allah badde omusanga n'ekitundu ky'eryevu kibasaze ku lusaniya. Munne najja kamada agenda omutunuulira okutuna ku lusaniya ng'ekitundu amayanvu gaweddewo n'akwata kino ekitundu addamu n'akimenyamu. Wabula ye District Card w'ekiwayi kya Kampala mukadde Sheik Kawesi yeebazza nnyo Allah abasobozesezza okuyita obulungi omwezi guno omutukuvu ogw'ekisiibo, era wasabidde abayisiraamu bonna okwongera okuweerera abaana awamu n'okubeera obumu. Neebaza Allah jalla waala atusobozesezza okutuuka ku lunaku luno olwa Eid al-Fitri, Eid ey'okusiibuluka. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala okusiba kwaffe akukkirize kubeere nga kuli makbuulu gyali. Ekyokubiri, mbeebaza olw'okwewaayo kola farada ya Allah eyo empagi ey'okuna mu mpagi zaffe ez'obusiraamu, ne mubeera nga muwaddeyo gye muwaddeyo, muwaayo amaanyi gammwe, emaali yammwe. Nsaba Allah abasasulemu obulungi. Ekyokusatu, ntuusa obubaka gye muli okuva eri Oweekitiibwa Mufti wa Uganda Sheik Ramadhan mubajje kuweerera abaana.